Baganda bange abaana abawala abajja okkuba ebyeyo mulekeraawo okwerya ebisiyaga. Mulekeraawo okulya ebisiyaga. Bannange ebisiyaga bisuse. Kyova olaba nti n'emirimu mu mawanga gano giweddeyo olw'ensonga y'ebisiyaga. Abaana abawala ani abagamba nti temusobola kubeerawo nga temwegasse? Ani abagamba nti nno gwe okutereeza obulamu bwo okusanyuka oyina kwegatta mwabo abali mu kikosi ky'okulya ebisiyaga? Bannange Abanayuganda mutuswazizza nnyo. I'm so disappointed. Amannya yenze Shila Adita. Gwe natanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe. Muganda wange subscribing ekigambo subscribe weekiri. Teweerabira kukwata ku notification bell. Bajja kuba bakuwa message buli tuteekayo video empya. Video ze tuteekayo tezesitaza muntu yenna. Osobola okujja n'otweyungako. Olunaku lwa leero nzize na kirowoozo. Teekako n'okuwabula eri baganda baffe abaana ab'obuwala. Muyitiriza okwenyigira mu mize egimenya amateeka mu nsi z'Abawarabu. Nga omuze ogusooka gwa bisiyaga. Omuze ogwokubiri gwa bubbi. Omuze ogwokusatu gwa kwetunda. Bannange abaana abawala temulowooza nti nno muyitiriza? Lwaki muyingirira ebintu ebikyamu? Mu zino ensi ze tukolera ebintu ebyo biri prohibited, tebikkirizibwa. Ki ky'otasobola kulinda? Ofa relationship. Mala okukola ojja kufuna omuntu akwagala oba gwe gw'oyagala. Wabula okwagala mukazi munno, munnange si kye weetaaga. Weetaaga kwagala musajja so si mukazi munno. Mulekerawo okuba nga muzannyisa ebitundu by'ekyama nga musonsekayo ebintu ebitalina kugendayo. Temulowooza ku bazadde bammwe, temulowooza ku baana bammwe. Mwe bantu mmwe temulowooza this is too much. Waliwo akatambi k'endabi ak'abaana abawala abali mu guruupu ey'okwerya ebisiyaga mu ggwanga ly'e Dubai. Ate wano eno bwe nalabidde akatambi akakakasa bino ebintu nti bituufu. Omwana muwala Brenda Miles we yavuddeyo n'akakasa n'agamba ye tulya ebisiyaga. Era n'akakasa ensi nti ye yeetunda tagaanye. Muli wa bisiyaga tagaanye, ali bisexual. Yeebaka n'abakazi, yeebaka n'abasajja, naye nga mu byonna afaaki ssente. Era nga kyova olaba okuttibwa ettemu lingi nnyo mu nsi y'Omuwarabu. Abaana be tulaba bavudde ku bizimbe ne bagwa ne bafa ne tulowooza bakama baabwe be babasse, abamu baganzi baabwe be babatta. Omuwala eyakasembayo okwewanika ku kizimbe n'agwa, byakakasiddwa nti nno byalimu omukono gw'okuba nti nno ayina omuntu gwe yali ayagala ate nga mukyala munne. Mumusanga nti oyo mukyala gw'ayagala ate ye omukyala ayina omusajja gw'ayagala emabbali wa relationship ne kimutabula nnyo. Wano we neebuuliza baganda bange abaana ab'obuwala. Mwagenda kukola? Mwagenda kwetunda? Mwagenda kulya kulwa bisiyaga? Mwagenda kuki? Tetuganye ebisiyaga birimu ssente nnyingi nnyo, n'ekyo ekintu ky'otasobola kuvaawo nakyo. Ekigambo bisiyaga parliament ndala, government ndala, erimu buli kimu, expect each and everything. Tebereza okuyingira devil worshipping, kuba ogenda kuba osinza sitaani. Ogenda kuyingirira ebintu by'enjaga, obeere drug dealer. Ogenda kuyingirira ebintu by'obutemu. Ogenda kuyingirira ebintu by'obubbi. Kasita oyingira ebyo ebintu by'okwerya ebisiyaga, kasita oyingira mu bisiyaga naddala wano e Bulaaya. Nze mbadde ngamba abaana bawala mwekomeko ebintu ebimu mubyefiirize, tolina kyojja kufiirwa. Amannya nsigadde yenze Shila Adita. Ekigambo subscribe weekiri awo kikonemu
wabula teteweerabira nakukwata ku notification bell bajja kuba bakwa message olwoteka video empya empagala nnyo